Mwanyinaze Senga Sidi. Soko obe yagirire mwanyinaze kuba ebintu bino. Pasebo ne bannyabo tubaaniriza ku ntandalo ey'omwami Peng Peng muzzukulu wa Salompasi. Amanya n'eddoboozi bampita Sharon Mutesi. Amatuufu abamu mumpita Senga Sidi, abalala mumpita Tyra Roberts Nayenga. I am the undisputable one. Kekasembayo, kekakulembera. Akakulembera ke balina okumanya badde bakusayibwere ko sasimanyirezi ono wano kwirinde behind nego gamba yosibirimu competition that statement is a competing statement, right? I can't be in a competition. Why would I be? I can't be. I'm not in any race with anybody. I joined Facebook, I think, in 2007. I became vocal, as in ngomuntu kaloba okulekana bino betuliko. I think in 2014. I think. But before that, nali mwana wampisa nga ndi sitani najja. Era Pengi nchimanyi owangalidde ku Facebook kuno. Lots of people had Facebook accounts, yes. Naye entalo okwewala n'okwewayiriza okukola ki omusajja Jewero Yisaabirye we yakyawa Rita Kaggwa Asiya we wata nimbye bataga ku Jewero Yisaabirye omusoga Jewero Yisaabirye we yakyawa Asiya. Good morning, Amira. Are you okay? Mami nga ndi busy. Lunaku lwa kitiibwa ndi busy. Can you go and brush your teeth and please close my door? Thank you. Owulira. Lwaki omuyita Asiya? Lwaki omuyita Asiya? Ogambye yakyawa Asiya obali? Asiya ly'erinnya ly'eppya. Kubanga erinnya Rita, tulina abantu bangi nnyo nga amannya gaabwe nga beba Rita nga abantu ba kitiibwa, so she misrepresents that name. So twamuwadde lya Asiya bannayuganda gwe bamanyi ayogera ebintu ntuwe ebitakwatagana mawube waye ezimu teziriiko etc. So she misrepresents erinnya Rita. I have a sister, my big sister. Bamwita Rita. Ali totally different. So Asiya is like nga onogamba oba nti oyo pepe kale oba nti tumine ekintu ekiri amorphous. So Asiya is her true description. Omuntu atakwatagana. Katima. Right? Kutandika video Snapchat zino gye muwanga. Naye nga nakazuukuka. Sinna n'abako wadde okusenya doza kafesi bannange okalaba. Kalabi yati wano agambye wano mu comment. Wano agambye mu comment banne the woman is beautiful. Muyite Asiya nga yakava mu buliri. Ojja kuba ebigonero. Bannange mbadde nsaba omusajja oyo abaddeko oyo omusajja simanyi spokesman waite boss we manyi ko oli mukubira essimu. Saagala kubeera Penge ebyange obimanyi. Sigamba oyo omusajja ngamba omusajja oli akubire Rita atulage face oba. Yes. You know, Pengi, I have done so many crimes on social media ngamba serving violence. But I have maintained one thing and you also know it. Credibility. If you don't have era ekindese wano. I don't usually defend my credibility because it speaks for itself. But Asiya has for 6 years been denting my credibility for such a long time. So I said, just this week, I said, you know what? Enough is enough. Today, not today. Era we twogerera olutalo olwabadde ku Snapchat. Nze nalumaze naye Asiya atagadde Rita nawe olimba.
olutalo ndukuwadde emyaka 6 naye notetereza okufuna zi evidence nkale tukimanyi otero opanga ebintu byokunasa road. Were you not prepared for this? 6 years. Kuchandawulirako jamuwangalya ku Snapchat yo abakyala abo nti wabasangayo nendo ojja obamenya. Ng'obamenyesa ekintu kimu nti abantu bakwagala kuba nti wabalangiranga bwereere. Genda mpola. Ekisooka tata wa Rita talina wadde toyi. Simanyi lwaki Rita aina mentality emugamba mbuno she owns social media platforms. Excuse me. Linda, tata toyi why talina toyi? What the toy? So like my point is Asia. Social media chitawo. Anybody can join it and have a following on it. Chentegeza. What makes you fight everyone? Peng, hasn't Rita ever fought you? Peng, emyaka jomaze ku Facebook kuno nganange kwendi. Have I ever fought you as a blogger? Nada. Blogger ti atyasinze wano. Edda, if it was not Kakensa, it was Peng over Jackso. Rita Naja. Rita was the only female blogger that we had. And she did a great job, by the way. Until she started, until her emotions misled her and she spoiled everything. Peng Inze, I'm telling everybody, I am not a blogger. I have never been and I can never be. I am not a blogger. I'm not a blogger. I have never been. I just use my following, you know, for fun, for everything, whatever it is, or Rugambo, etc. I am not a blogger. Rita, Asia, your demons are pointing you. Competition in Mukwano, or Jidimuweka. I am not a blogger. Katiaha, tugende mumas. Kati, waliwo ebintu ebijja bitambula. Bempulidde eno za Rita mpulidde amalobozi ga Rita. Debula naakulu gwe bagamba nti. Omanyi lwaki nzize? Kazini mpuliramu kazini ndaba oli Munyarwanda te kazini. Omanyi lwaki nzize? Ebintu bino byatandikira ku Facebook kale weewaawo enemite yange ne Rita yava ku Facebook. Anyway, it wasn't even a nemite. It's people reaching a point and you outgrow each other. Because Peng, I don't think you can bring any post or any live nga mvuma Asia. Tell you. And I don't know, over Rita, I don't know. Oh, Mukazi, she failed to move away from me. Where do you get time to look for people and you post Rita if I'm a nobody? Watching Kuruma. Stop being delusional. Inze njogera ku bantu wamanga wano. Abantu abalina celebrity status e Kampala, e Uganda kale. Abantu abali mu showbiz. Abantu kale nga bonogiita celebgist. Era bye twogerako. Era nawe Peng. Obeera awo bebe kulerere, Bobby Wine lerere, then nodda mu politics etc. Nagenda ku Snapchat era nga enjoyinga nga other people. Nga buli muntu alina following enene ku Snapchat chargingisa abantu sente advertising. Inze nganze sirina, I'm not rich nate. Sirina mutima munaku. Well, maybe bachifunanga mu sente, and that time was COVID time. Ngabanaku ngabavu.
And I decided to advertise for people for free. Everybody knows how to brand themselves. I'm sorry, guys. If that did not come to your brains, I got it, you know, smarter. And that got me followers, actually. And I mean, ekibaluma. Buli omu yamanyi ayisaawo atya ekintu kye ekyange nalangira bwereere, even if you do what kyakwata kuba buli muntu abagoberera angoberera. Kati omuntu agamba a small business owner nsasule omuntu emitwalo 15 anangire mufunza wa mitwalo 2 oluusi ne bakasitoma sifunye. What is following Acid to advertise for free if she shares the same, you know, following? Wabasinga amagezi yama. Hey. Simu bubi. Ate nekirala. Buli muntu abanengeri. We can all exist. Peng oli blogger, kakensa blog. I've never seen you fight. What makes us here to fight everybody? And mugati gwamani, mugati gweguli. Mugati, there's always too much space for everyone. We can coexist. We can coexist unless you have an evil, wretched heart to make you think that, oh, don't be a coward. All of us can be here. Eh? Kati mbuza anyway. Now lidekwa inti naroga Asia. Ate badembo awe badengendo okujja oyina obusango. Jimbalire kyonna. Wakwate ebifaananyi bya Rita n'obitwala mu nsuwa n'ologa Rita mbu ayagala aveemu olubuta yafuna accident tigwa muloga. Ekintu ekyo kyogerwa omukyala ayitibwa Debula Naaka eyeefula nti akumanyi oba mu kazini wo katandikirawo kazini wo oba katandikirawo. Ababadde abagoberera Asia for a long time. Buli muntu yaloga olubuto olwo. Badi Buraka yagamba Badi Buraka ya luloga. Nagamba Donizera ya luloga. Nagamba Donantongo ya luloga etc. Asia alondeko omulogo eyaloga olubuto omutuufu alumukwase tutandikirawo. Peng, I can't say bannange Saloga Rita Peng, we went to school bannange kati Rita mulogechi mulogere kikali kwamba kubadi Buraka Donantongo gwe hade sengo manya Donizerabo bonna gamba alondeko omwamu atule ntone yandoga balaba betondere alondeko omwamu kwase nti godda kizuddo ne yandoga bali be yali agamba nti bamuloga be yasubira abetondere kubekyo yagala alondeko omu ninda feel so bad because I caused this. Waliwo omusajja abaludde ku social media nga bamuyita Chacha. Mumujjukira. Chacha yawolerezanga Rita era naye ng'akolera ddala Deboramizi byakola. Awandise apologize ogirabye. Tugende mu maaso anyway. But and anywho, that said, my mother is I'm Toro. My father is Munyaranda. Namutebi is a Chiganda name. Nakatinda is a Chiganda name. Kazini wange Omuganda Manyabadati Peng. Everybody's nawe this was Omukutugo nawe. Deborah Naka Embozeno. I don't know oba yakwita ketya abantu abakufollowing abasinga bafollowing Richie. Deborah Naka yaletebwa mu kooti nange. Deborah Naka nga agamba mbu namuguza tiketi enfu ne bamusibira e Rwanda.
ensonga eyo netuula mu diro Richie yagitebolinga omufuna afa era n'aziikibwa ng'ekimuse bulimba. Pengi oli Bulaaya otambudde tiketi yo webeera enfu bakusiba. Wangi tiketi yo webeera enfu bakugamba nyabo sebo tiketi yo nfu gula endala. Of course. Kakati Deborah Mizi aka Namutebi Rusi kazini wange yamala emyezi 3 ng'asonda tiketi, emyezi 3 nga anoonya wanuwe tiketi eya $4 okuva Kigali paka wa France. Emyezi egyo nga asonda. Era inze omuntu abeera Canada Deborah Mizi nampa essimu in exchange for a ticket. Pengi bino ebibuuzi bikuswaza. Pengi nina essimu 4 wali era nga eri latest bagimpadde lwa buwoomi last week. Pulira mama. As in ebibuuzi Pengi ebimu bikuswaza naye nga emboozi ya tiketi Deborah Mizi namusanga ku internet ewa Richie. That day yali avuma Joanne Oluga. People abaludde nga bafollowing Richie, they know this. Nga bwomanyi bino violence byomu comment bula bula. Mizi we namanyira imbu Mizi yaberanga China. I did not know her. I have never denied living in China because myself, I said that I lived in China for 2 years. Deborah Mizi nali simumanyi namumanyira ku live ya Richie. Ngenda ntya naye Kigali. Deborah Mizi bakwata abaana bange baba wa visa. Nendo banona nga mugamba munanga abaana baba wa visa nenda kola ki banona nga gamba ogenda ddi ne mugamba nenda genda you know ne mugamba dates na koye omanyi maze emyaka 5 ever since I came. I've never gone back to Africa. I have issues with my mother. My mother ate akadiye yuyo yagambye wa myaka manyemeka. I don't want her to die nga tetunaba kukola ki ku reconcilinga. Mbadde katugende oba nawe onobeerayo. I have a talk with her. Deborah Mizoyo gwolaba yagamba teacher aga Katonda mugulu tasobola na kuwandiika bbaluwa. Pengi okuze kutuuka awo kan Pengi oli Bulaaya. Can a person in Canada book you a ticket? Olina kadi yo oba credit yo oba debit. Why would I book you a ticket? Munange nga naka ngamba inze nganze era ng'omugezi mba ne tickets zange. How I get them is how I era nawe oyinza kugenda ku flight hub, oyinza kubeerayo ne agent wo travel agent wo etc. Nakanga ngamba mu bookingire ticket ompulira bulungi era sente agenda kuzimpa ng'atuuse. Nze siri muyala wa sente nembuukingira naaka ticket ye ne muwala we nze nenninya neŋŋenda Kigali. Naaka n'agenda leeti wembeera nga nnimba waliwo omukazi Omunyarwanda bamuyita Beatrice kuba naaka abeera mu kyalo. Naaka atuuka leeti ku airport. Owulira nga bamugamba nnyabo otuuse leeti biki naye omanyi omuntu nga tonnafuna katabo
akezo ensize tugenda mungamba. When you are refugee, newo bango fuluma ng'olaga wa bakubuuza olaga wa. Naka ne bamubuuza olaga wa naka n'abagamba agenda Kigali. Ne bamubuuza ono omwana. I think there is a piece of paper. Omwana oyo alina otambulirako eriridda wa naka nga tagirina. Somehow na missinga that flight. Ompulira bulungi. Naka naddayo enkera, but weyankubira ne mugamba, if you have missed that flight, don't leave before rebooking it. Ompulira bulungi Peng. Mpulira. Naka na rebooking as in nasasulanga like a fair difference on the ticket. Peng osobola ku rebookinga ticket enfu. Already banfa to rebooking what? Thank you. So ku ticket jenamua, I think yawayo euronga chikumi to book for the flight next day. Ompulidde. Naka nagenda nasula ewo mukyalo oyo Beatrice oyo. Enkera naka nga akwata kubo ngadda ku airport era nga bamubuuza ekipapula eky'omwana. I'm told I don't know. I am told abana abe France abato minors, they don't issue them ID cards. I'm told I don't know. So there must be a piece of paper that identifies that that child is legally living in France as a refugee claimant or as a protected person. It's not important while you're in France, but it's very important when you're coming back. Because that is the only way you're going to enter. Yes. Naka apalanya ndoza yasanga sekiganda munne ku counter nga bamukkiriza naka nga ayingira nga alinya naka nga Kigali nga ansangayo inze mama wange abana bange etc. Naka amaze emyaka n'emyaka France nze namusuza Kigali nga tasasudde wadde wadde B wadde C. Naka yamale Kigali ennaku 7 nga buli lunaku anywa omwenge nga afuka mu ntebe. I regretted all my life. Naka nga afuka mu ntebe? Yes. Naka nga awemula. Naka nga avuma mama wo okuva ku makya ga Katonda mu ggulu. I don't want to involve my kids here, but I could call my daughter. Naka yakwata ekkubo n'agenda mu katale nga bonolaba owino. Naka nga ayambadde bwereere. Like ayambadde buno obupale buno munuuna muno obumpi. Naka munene Pengi munene. Alinga entaana munene muddugavu. Abanyarwanda baatyo manyi abanyarwanda balina bambi ensonyi. They are calm people. Balaba ekintu ne batya. Ne bayita security ne bayita police naka kati abanyarwanda nga balaba omukazi ayambadde bwereere muli ne bagamba oba mulalu ne bayita security nakanga bwayimirira mmwe mundabako ki manyi mwina amaalo ng'avuma abakazi b'omu katale bonna poliisi ye yataasa naka. Imagine my children. That is the only like ebintu kale bwebityo bye bajjukira. Abaana bwe nakanga avuma maama we kiro kiramba omukazi alina emyaka 87 omukazi n'akaaba mama wange ng'ava eri n'abagamba bannange mubadde ki mulindeeko kale obudde buke mama wange kwegamba naka made my vacation a living nightmare. I regretted. Now back to the point of the ticket. Did Naka pay me money for that ticket or not? Tusimbudde mpulira bibi. Teyazimpa. Namubanja oba nedda. Buli muntu amanyi siri muyala wa ssente nze sibanja. I am not rich but sibanja.
Naka natuuka okuddayo. Of course, me, I had extended my vacation. I was still with my family. Naka natuuka okuddayo. Ne tumutwala out because the flight was a midnight flight. Ne tumutwala out. Time for the airport, ne dropping at the airport. Airport is Africa, muzimanyi or dropping awo omuntu gwe n'okola ki. Era ng'omanyi tewaliwo buzibu ne tu dropping awo omugugu fe ne tweyongerayo. Tutuuka ewaka n'akankubira n'angamba Favor bamuganye. Nchekinze ini Favor bamuganye ne mubuuza Favor bamuganidde ki? Mbu tiketi y'enfu. Owulira? Pengi. Every person traveling with a minor always travels on the ticket of the adult, but with an increased what? Like basula mukokale. Ezo mwana nimbye. Kwegamba naka namufunira ticket yentuufu. Omwana we nemufunira enfu. Nange ne binsobera ngamba kibaddewo n'agamba omwana bamuganye mbwe tiketi y'enfu konse kikyotegeeza nfu. Kikyotegeeza naye nga bw'omanyi Abanyarwanda nabo tebannyonnyola. Naka ne mugamba bwabeera nga bakuganye okuboardinga tokozingawo kaki kavuyo. Komawo, I'm going to go to KLM enkya and I ask them. Naka ng'akwata kkubo ng'akomawo. Naka bannange nanzimbirira. Omanyi omuntu omubi bannange Pengi afa bannange takuzimbiriridde mu nnyumba. Naka nanzimbirira nezuukuka nekwata naka ne tugenda ku KLM. Tutuuka ku KLM mbabuuza ono omuntu bamuganya ottambula why? Nga banyinyonnyola ebintu bye batategeera nabo ne bagamba mulinde ekaawo. Let us try to communicate with the head office and we let you know. Tutuulaawo naka yenna azimbye mubi andabikira bubi yenna azimbye agagulu neŋŋamba naye ekintuuza wano ng'omuntu omunaku kiki nenkwata kaadi yange ompulira bulungi Pengi ompulira nenkwata kaadi yange not a credit card. I got my debit card and I bought 2 fresh tickets ompulira nga nennaaka alaba ne bamu issuingira tiketi 2 empya. Naka ne tuvaayo the same midnight flight. Naka nakwata ekkubo n'agenda Kigali rather ku airport and guess what? Nankubira nangamba era omwana bamuganye konze naka ekituufu ki omwana bamuganye wagambye tiketi eri yabadde enfu nguze tiketi nga olaba ku KLM offices. What exactly is the issue? Oba leka mbannyonnyole wano munange nga abannyonnyola nga bamukiriza okuboardinga ompulira bulungi. Naka nga atuuka Kenya transit connecting flight nga bakkiriza naka nga ba offloading omwana naka nga nkubira nga ngamba omwana era bamuganye mbuno engeri gye yasoose okukozesa tiketi enzibe saako airline endala. Naka sebo nga ayagala kati ngule tiketi ey'okusatu. Ne mugamba naka lwaki onkozesa ebintu ng'omuntu ataasoma. I'm going to go and I get to the bottom of this. Era abantu abaliwo ku live eri eya Richie, I sent you engineer Lwasa nabimuweereza n'abalala. Nenkwata ekkubo nengenda ku KLM and I asked them, you charged me a ticket for the second time. Why is it that this
child is being offloaded. They gave me a narrative. Airline bwe kugaana okuboardinga ekuwaki narrative. Ne bagamba passenger nakatinda boarded. Ada favor offloaded because she does not have a resident permit to allow her entry into France. She needs a visa to enter France. Ompulidde. Lwe luli olupapula nnaaka lwataafunanga afuluma authorization ekomyawo omwana. Nakanga mbimuweereza kati Kenya jukira ba refugee beetaaga visa okuyingira Kenya. She couldn't proceed to France. She couldn't stay in Kenya because talina visa emusigaza Kenya. Kenya deported Naka back to where she's coming from, and that is Kigali. Ontegedde. Atuke Kigali kati awo angamba amazima anyway not okungamba amazima nga ategedde mbuno nkoze eki mutegedde. Ne mugamba right now your case is an immigration case. Nonya contact ya UN offices awo. Owulira? Bebasobola okuyamba bokka. Nga ne Kigali emuganye kati re-entering. Nakanga akubira UN nga ejja emujjawo. Nga bamubuuza oyina omuntu gwomanyi nga bankubira. Nga bagamba Naka mumanyi naye azipa now sirina wensobola kukola ki muteeka. Jukira, I had enough of all her drama. Nga saagala kumuzza mu bantu bange. Naka nga afunaawo ka woteeri ka buno obuunya ng'atandika ossula omwo. Enkeera nga nkwata kkubo ngenda sinkana Naka nga nkwata Naka mutwala ku embassy eye France. Abannyonnyole era bamuwe amagezi what to do next. Nga bamugamba what to do. Myself nga batugamba ono omwana mwino mu applying visa ABCD and attach ABCD. And I applied me my kubanga Naka tasobola wadde kuwandiika. I applied after like 5 days. Nange mwenyini ng'omuntu Pengi. I had my programs. I had to come back. My kids had to start school. etc. Nakanga ali Kigali nga bamaze omudiportinga back in Kigali. Yasigalanga emmere gyalya nga yenze njimuwa. Ask me why. Waki? Omuntu gwe nasobola okugulira tiketi n'okusatulira accommodation, could she afford food? Nesigala nga mulisa. I told her Naka, my time is up to leave. I can't lose my ticket mbolokubanga I'm here ninze embassy wenewera omwana wo visa ompulira bulungi. Naka teyamala myezi esatu Kigali abalimba. Alimba. It must have been like a month. Anywho, I had to leave. Nange nina ebyokukola nga nkwata abaana bange era munnange ng'omuntu ali organized nkomawo wano. Mala okudda wano. After like 4 days, Naka angamba munnange omwana bamuwadde visa. Konze bannange mukama mulungi. Naye mbuuza Naka nga ansaba ki? Nga ansaba tiketi. Owulira? Naka nga mugamba Naka nange mpeddemu. Oyagala yakuna olebegera mu yakuna. Eyokuna kati bafunye visa buli kimu kiteredde ansaba mbagulire tiketi. Ne mugamba Naka.
nange mpeddemu mbadde ku vacation I spent money nga nawo ziraba neza ticket nawe no ziraba ticket zo ezaafa nga opalapala nnyo okunimba nawe ng'oziraba right now mpeddemu naye nemuweereza ddoola ebyo abyegaane ne mugamba ogira ogulayo ko kamere nga bwe tuyiya ki ticket kubirako bakwano bo abalala era yakola gwanga mujje n'akuba omanyi talina bantu yadda ku Facebook family akubidde ba Isaac Katerega akubidde ba Diva akubidde ba Makisi akubidde baani bamusondere ticket one way ticket okuva Kigali up to France tesuka $5 yamugula Ize omubi nakanga akyansaba omuntu n'afojinga ticket sezo pengi era n'omusaba endala anyway okumaliriza n'akasamu wa ticket emuzaayo n'akananyigira I don't know why she felt entitled that I'm the one supposed to like omumalira ebizibu bye byonna n'anyiga nga bw'omuwulidde mu bi audios ebyo byonna n'agenda ng'agamba abantu omu manya namuguza tiketi enfu manya nenkubira polisi y'e Kigali manya ne bamusiba bingi nenga byenna bifu naka naka yamala wiki emu Kigali kale nga ndi naye naye mweyo wiki program line up yange wekubeerako nga waliwo okugenda naye mu ssabo okuloga Rita Kaggwa era yenza musiru oba Rita Kaggwa ye musiru oba ntegeerekese nkunnyonnyodde olina ky'obuuza oba bwekibanga information eva mu muntu ngo kati ntegedde waki Rita yalina okunoonya oyo bapange voice oyo omukazi ng'ali so bitter all the time I don't know why eyemboozi bagireeta I don't know if there is anything I have changed naye nga mubi era by the way naaka mubanja owulira ebyo nebigwa atafiirwa tafuna I moved on owulira naaka n'agenda nga anjogerako bambi ebintu kale ebitali birungi blabla kakati back to issue ya Asia okunzije China Rita ono yali akwadde kasente nakuyamba pengi tosobola kuwa kyotalina awo njagala omenye bategere nti muntu wammalisi pengi wamanya di Rita yogera amazima Rita namumanyi oba 28 29 batandika Facebook awo 10 ish anyway inze namanya Rita ku skando ya Akaabye I did not know her aze namumanya yalinaga page nenga ndaba apostinga be ne Jackson mbeka kense yaposta nenga ndaba linja lya kikyala anyway amazima pengi nga bwe nkugambye I didn't know Rita I knew Rita nga omuswiba gwa Akaabye guze nga bagamba waliwo omukazi Akaabye yamusuddewo manya neyegaana omwana kwegamba nga biri buli wamu wa Jackson actually nga tugamba bannange mukazi kyo nga bw'omanyi olugambo tudduse tugenze tulabe omukazi ng'ali eyo ng'awolomanga embizi ng'akaaba nga gundi yakaaba Rita omusajja ng'amusuddewo kati era nga bw'omanyi
simanyi abakazi eva tusupportinga nnyo mukazi munnaffe era I reached out myself, I can't lie, I reached out to Rita. Nemugamba munnange, mukazi munnange, olabye naye kamudanga muwoya. Era abantu abasinga bamanya Rita kweyo sikando. Weyamala kumanyika Rita n'atandika okubloginga, biki, blah, 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 and everything was going on well. Nentuka and I stopped being Rita's friend. Do you want to know why? Why? Rita, I can't say Rita was my friend, no. Era yalinga nga wolaba omuntu owabulijjo ku social media, you know, mukuba olwali mukola mutya Rita akwate ekkubo ajja e Uganda ku pijama party. Rita nga yegaana. I was the only person eyagula table pijama party. Kyanga alaba bonna bali ku table yange. Lindako. Litera ku first undi ndaje bajakeke jawaita pajamas party. Najira. Yes. Go wagula weke meza. Nzeka. Mwalimu abantu bameka. Mwalimu abategeera. Roughly. Abategeera tetwasuka 10. Abalala bali bakireresi. Yabalonde eyo. Ebwe omanyi pijama party yali kabalagala. Omanyi bakireresa ababere kabalagala. Kati party emala okufulopinga nga bagamba muyingize buli muntu akola ki? Ali awe bwerera nga bayingira. Se mu bubi. Baweze namba. Baweze. Kakati Rita okujja pijama n'emmotoka eyamuvuga omutwala Rita nga atalinaamu wadde zakabu. Nze namuwa emmotoka inze. Pate yali ku Venom wamu. Yali ku Venom ozijukira. Yali muvaawe kabalagala. Kabalagala Rita nemuwa emmotoka. Owulira eyamutwala. Wamuwe emmotoka Rita. Yes, ajegane. Tugende maaso. Rita atuuka anyway Venom egwa patenge flopinze bla bla etc. Rita nga maze omulaba nti ono damage. Wanji? Nga maze omulaba nti ono omanyi wobeera e Uganda. Omuntu ali e Bulaayi oba olaba nga muntu. Rita yamala okujja. Ningenda okulaba Rita namu meeting emirundi ena out ngamba nga ali e Uganda. Nga yenze asasula. Pengi omuntu we Bulaya okukkiriza omuntu we ali e Kampala kusasulira ebbiiru oba muntu. Mama statement baizo bati bajiulidde gwa lingo osasula. Yes. Tugende maaso. Italia. Nga buli out bannange gye tugendako mugenze ku Panamera mu kifo ky'okukuba amazina munyumirwe mugeya abantu abayitawo asaba bampeeyo embizi bampeeyo sausage bannange nga buli watuuka asaba alya. Takikola kuba nti no yalina erinnya nozanga kulabanga faani. Oba kikolanga kuba amanyi alina erinnya. Ate osobola osasuza faani omwavu. Tugende maaso. Osobola osasuza faani omwavu. Alya nnyo nga buli kimu ayita. Era faani akusasulira aba nazo. Tugende maaso. Alya. All the outings. Rita atuuka ku otosipa asalamanya akatogo kengege. Kanange Rita alya mukama. Era kino ekintu nakirabira ku Rita netandika kivumirira if you remember. Buli wenzijja ku live oba wuwo oba wa Richi ngamba abakazi lwaki ogenda mu bbaala n'otandika osaba emmere nakirabira ku Rita. Banange oli omukazi ali. Rita nga buli watuuka mu bbaala asaba mmere. Okay.
tuveeyo kakati amaliriza then emutuddemu Rita didn't have a ticket back. Obusente obwavaamu gundi yabulya already it flopped. Kakati ebiseera ebyo omanyono omulangira yafuuka mulangira Onyango Garethi. By then yali aba PR oba marketeer. Yali manager Venom. Yali manager. Nga Rita nga n'obusente obwavudde mu pijama party atwala Rita kebula. Alida kutugenda empola mwannyinazi. Onyango. Mutagire kulito. Oyongereyo. Mutugende maaso. Kakati Angela. I'm forgetting Angela's name. Angela nani. Banange abali bakwano ba Rita nga tusabula abantu at that time. Angela banangani. Omwana oyo Angela yali follower wa Rita new. Akwata Rita nga atuyitiddemu imbuno. Tiketi nye. Tukwata Rita tumutwala ewa anko wa Angela. Anko oyo mumanyi. Yakasirye gwanga. Twalinda Rita nga avaayo. Nga tavaayo nga bakuba simu nga bawa Rita tiketi. Rita ngadda UK taddanga Uganda. Uganda teyalaga Rita taliddayo. Entandaro. Amalo. Eno gye bayita entandaro genda maaso. Kakati amala okuddayo. Era kakati manyanga ffenna tumubuuse. Nenda kyensinza okutya.